Zikidwa jibadde olumbubuka ya imbo limba party after party ne jibadde bloodshed after bloodshed after bloodshed emivuyo nga miti divunye mu kulonda abagalo kubera ba meya ne mu kulonda abagalo kubera ba councillors nakolajjo ku mitimbagano mutekedde kubaba mu kumwenga mwala byakafaananyi ya video yabadde tambula abe kubiddawo ku Bati Valley mu Kampala wano wetwogerera bategeza nti abantu banabe bafiiridde sofa be bakafa mu kavuyo oba mivuyo gy'okulonda kw'ekibiina ekiri mu buyinza. And you want to have a look at this with it, your tamale unprecedented akamyufu kabadde kajja kabeerawo but tewabadde mivuyo givaamu kuttabantu kyetubuuza why at this moment nawandika akatabo kano why Museveni success will be bloody nabagamba nti mafia bwebeera isolated ng'eyagala okukaata power by all means if it fails wabeerawo bloodshed. Why? The reason jemutanaba kufuna which you are heading to political assassinations. Bajja kutta kati bakozesa malisi. Bajja kutta balyoke babayoloola bwe badduka. Kubanga where two rivaling groups are fighting over what we call the right olutalo terugu. Kati bano baagala kusikira Museveni at all costs. Naye ng'ate bakozesa sente ze babbye mu bantu nti natunuulidde omukazi oyo ne mutwe ne mulabo n'omukazi w'omu Kampala namuwandikako ne mugamba nti bano ab'omu Kampala ba minisita balingagana agasiyazi kibuuza kinne wakyo nti when do you conceive musajja ku musajja mukazi ku mukazi ne mbagamba nti kakati oyo omukazi w'omu Kampala ba minisita b'omu Kampala have been fighting borders and taxis to bring the buses. Now bwekye batamanyi myayino. Why do we need a united tax organization? Tebakimanya. Kakati today gwe mukazi gwe abadde atabangula aba taxi tebakyakuwuliriza. If you want to solve the tax issue, get somebody who speaks a different language. Aba taxi lubategeera. Kotono yawunyidde mu bendo omujje mu Kampala. Bring another person in Kampala. Appoint a minister for Kampala with a different ideas. You can even condemn others. So that you send a new man, a new person. These two people cannot manage. And we need a united tax organization. Yes. Kakati nkugamba, that's one. Ekyokubiri, nti why are they disparate? Babbye mu bantu. Kyekireta emivuyo kabisike n'alemu. Babbye mu bantu. Ti COVID, abaana tebagenda kudda mu ssomero. Abaana bwe bati bagenda ku ssomero, buli muzadde alina abaana bameka. Omwana omwe alina abaana bameka. Boko floating kakati kati otandise okunama. Ense kulaba amatate gajja mu COVID aba isolation centers baddayo waabwe ne banyumya teri kiriyo however much you silence them. Kakati kitegeeza omutuuse ku stage mukunamye kati this is when the cause becomes disparate. Ndika kati mu concentrating ku Museveni badde ngambo omuvuko driver wange anvuga ne muganti owuli akabooze kuweraka omwala n'omulenzi kumacha bo mulimo gwabwe is to incite okubaleeta owe mali yadduse nga bamubanja owagindi yadduse why baba balimba bade manyi baboogera mazima those are paid money to incite to heap everything on Museveni. It is a penalty. Bade manyi boogera kituufu kugambye lwakite boogera kubama tike bossa ne dembeza baboogera bituufu businga munyina abasajja bakambwa abeena ali musinga bayingira dda studio emboko neetokota olw'okubulira abantu amazima onumande baali baleese ne videos wano nze nabayamba baleeta omukazi omu Nigeria afana okufa nti bawambe ebintu by'abaana bye batunda nga bwe kye baagala baleete videos ezikoleddwa Tunisia luddawa nga ze ziraga mu bibanda. Do you know how many people bibanda babalage is easy to remove a government aba bawala kye bakola kakati bo kulaba akazu kaagala okulya mukama waako kaba kanoonya gundi you heap everything on Museveni. Get justification of removing Museveni. Mbu abantu bajja kusanyuka. Tamale. Abantu balowooza. The other factor. NRM bweronda nga bali mu mugongo. Emivyo tegigenda kubeerawo. Kanawe nawe gwembera naye. Kana katabana kawandiika dde. Adjusting the Trump enongosereza. Oyina obudde bukasoma. Mpa mu byemba nsoma. Yes. Nabeera abantu bayimiridde mu mugongo. Nakugamba nti kajja kubaayo. Akamyufu. Yes. Bali bagamba nti batubye ne bagamba kabalonde nga buli omu alabako tamalo yimiriro ali abantu bakobululu 3 kakati ensonga yimirire wano bampa obululu 5 kano nakawandika ddi ngamba woninga ne secretariat nejiwako kopi yako dakano kukano ngobalabula kamyufu eyasoma ono wa electoral commission yalabika akatabo kano yakasoma
he has run away from the political scene. He is waiting the outcome. 3 mwetegereze ebintu bibiri. Besigye is a smart guy. Ate Besigye musajja mugezi nnyo. Wakamulaba bulijjo bamubuliza mutaka nti esaawa enfu waliwo lwogisobaninamu omuntu alinga saawa nfu weyafiiridde obudde butuuka kantuufu. Besigye naye alina wakolera. Do you know who has exposed the NRM? Is Besigye. Yagamba abeena opposition don't participate in any way mu bintu byabwe, mubaleke beekube bokka nga bamanyi teri abalaba. That's Besigye. And he has achieved. Have you seen anybody blaming the opposition infiltration? Where the opposition has been accused of infiltrating in the elections is when the president moved away from the original what? Register. Naga buli omwalonde basirise. That's the part. Linda mukolo ko oloza abo opposition bayizo kubanga bayingidde akalulu KNRM ne balonda. Ne bwe baba ate obuli China yingidde mu kalulu ka America oyingira it depends that you are weak. Bwe baba bako infiltrating. Yes. It shows a weakness on your side. Atenzi omuntu gwe bawangu agambye nti yawangudde okujja ko omusiru agamba nti million emu mbagambye waliwo akasiru kagambye mu constituency yako bagatta toto million emu. Kakati president bani abagenda okugatta ebintu byonna ne bwana biyita ku LC1 okujja ko ngataddewo intelligence officers from UPDF CCMI siiso ayina kufuna baana be bana abatanayononeka ate era nayo bajja bawa sente results zikyuke kuba Museveni does not have time to look into bano baagala ku dominating parliament. They are positioning themselves for 2021. Omusajja namukwatanga nti wulire embwenu njagala kweta mu Buganda baba kubye yaga nti nze ndi responsible mu kuba bano era tunulya Luwero naduli bamukubye gundi Saida Bumba yakomyewo waji bamukuba kodda n'afukamira Miyingo bamwetaaga okuzanya the role of Munyampi in Ministry of Education. Kristo Muyingo bamukozesa party eyo tebayita mukuba buli wa Rolochi bwe mafilimu Rolochi Omunyampi is going to defend nagisi yabwe ye agendo giyolawo Minister Muyingo musajja mukulu yaliddeko yadde kikumi bane yetabira bane badda ku famu zaabwe tebagula ebizimbe the 5 billion narisho yagamba mboze muwe 5 billion azitwalira oli yagula ebizimbe mbwa bakanyuge kasasi lonze ndira banna narisho mukagaali kabali mangazirese 5 billion ezangobesa ojja mukongoza abaziba baga nti okatera mandwa nti jiniseza akayokali bakaliicho nti ogenda n'okuba mandwa n'ogikuba n'ogyonoonesa mu mpale naye mandwa ekubwa terabika mu future ekusasula manda twekugwa muluziba mutogera mu kya okatera mandwa kakati ekyo kibalimi kakati problem endala ebaleetedde obuzibu ensi bw'osoma international relations ensi ebeerawo ku bipolar bipolar America ne Russia zibalance warring parties. Kakati ne mu politics tubeera mu bipolar. When Mbabazi was here ne Bukenya Museveni yali tatuukikako. These people, the mafias who want to capture Museveni to protect their wealth, bache baaliko baakubanga Mbabazi bayina abalala be bakuba kati bano bwe bavuddewo ensi nedda ku unipolar Museveni gwe bakuba kati gwe bakuba yayina okugenda tewaliwo shock absorber kati awo era waliwo omuvubuka eri muzanyi wa taekwondo nakuba abantu bonna n'agamba trainer we ndi nkubye ensi yonna gwe gwe sinnakuba tukayingire trainer ekyamuwonya yayinawo kakoze eki keyasigaza akakodyoke keyabakubisa kati balaba bakubye buli muntu yenna kati Museveni kijja kuye tekyayinawo insulator kambabulire mbalagulire wano I can predict it. Akalulu kesembabule between Museveni's brother and Kotesa's daughter will end in court. Tugenda katuka kako okujjako nga Museveni nga bwe bamusaba nti omuwala amukakasa nti alibeera minister wa youth. Sort of this they will end up in court. Tugenda kubanga tutuka okay katuka tukimalirize ki kyesembabule president yabaddeyo njagala mpeza bulungi tamale president yabadde sembabule n'agamba atulirize obungusaze bidandi ogeza okutemu sembinganda nkuganda linda kutamale katubulira abatulaba bakitege president yabadde sembabule yasinkanye bonna n'abagamba nze nange family yange saagala egende embyabufuzi abaana bange saagala bagende embyabufuzi yabadde asindika message eri kuteesa n'abagamba saagala abaana bange bagende embyabufuzi bakole ebirala n'agamba naye muganda wange Sodo musajja mukulu ali of age above 18 asobola okwesalirawo simufuga. Don't you think that president ng'omusajja omugezi yabadde ajja mu muwala wa kuteesa what kuteesa the problem is Kutesa you defeated Museveni 40 years ago. Can you repeat it? When Museveni is gone, Tuzita gone, open indicators.
Why didn't Kutesa find the family member Muvuganya all of the years? Why did they wait all of this? It means Kutesa is on the decline. Kutesa and Naduli in the same boat. This is political symbolism. Naduli adalese mutabani we ne Kutesa mwana bakujja kuba minister bakujja kuseke nti ojenze owali wende omulenzi antwale ku advisor kasito omukazi akizo mujja mu kisenge kye nadda mudiro oli mugenyi linda mutoyi bakufuule bi you go. Yes, this is what I told the Amelia Chambard. Nti bwobanga obadde obulya mu 7 ensonga 10 nujjayo 8 kasito toka ku 7 dduka eri force kusinza amaanyi. Amelia shed tears. This is the reality. Bana abakukuba wano oligendera mu komera balekere ekintu kyabwe balekere obujonze bwabwe babeere nabwo. This is what Naduli doesn't understand. It is stuck. Kakati Kutesa ayagala balance of forces naye bagaina ajinagikolera muki ngano erikutana nti gwe tosobola kukkiriza n'ogamba ne bagamba wano ti akakasajja akalumu okutunga jena wako dalidde empuuta kalina power kalina amaanyi agatwala omusango mu East African Court of Appeal. Ogamba ono mabirizi mali. Yes. Nemba gamba is being fronted by the mafia gang. They revealed it. Siye taliyo kama mabirizi. Baga mabirizi bamukosa against me. Ne mulinda je mu meeting tusibu be mwaso mutwene bambuulya singana mutadde. Gwavuma kabaka swaitani enene. Nzisifu makabaka babe mengo babe. Ne gwakwata kabaka tomogera. Ino swaitani nene. Ino swaitani yennyini. Mabirizi swaitani yawabide ne kyagula. Compare kutumi. Be bamukozesa. Baagala bamukozese koti erulinga nti Kyagulanyi ayinaki. That man Kyagulanyi mafia is dominates his party. Era nababulya nemba gamba nti in their formula gundi Mugisha muntu and win bajja baboloze kasese akaluluka bazanga bamuyita bati kibazanga kabadde kati ate bumba mwaka bi have annoyed the bakonzo mo aja kufuna zero. Christopher Kibazanga mukalu akaddamu. Yes. Bwekaba kano mwaka sokodde banyivu nnyo nababulira nti I'm writing I'm finalizing my book in the Konzo mbabuli the political undercurrents eziri kasese nti uyo mukazi tamale ba mafia Mugisha muntu bagenda baboloze kasese winikiza ne muntu tamale basokedde ku kibanza ngo mulangira yennyini. Christopher Kibazanga message yavuddewa bamanyi message yavudde be kibanzanga waliwo abalagidde tamale ba mafia yoera basuli omwaba munene mu bwakabaka tamale ba mafia nga botoge babeera basobodde okuyingirira akamyufu ka NRM akalondeddwa emisana tukoli nayimirira wali. They must be very powerful. Museveni alabika tali safe mu kalwa akaddako gamba nti the battle is ensuing nti ba mafia bali this is the last tale of they are running out of options. They did not create allies but kubani tuvai tubogerera bubi nnyo n'abaana baffe ne mulumbe ne mukwalula abalongo nawe yonna tubogerera bubi buli omwajo ogeddwa kakati tebalina ba allies kakati bo balowooza tebagenda kweyambisa sente batwale abantu mu parliament babafugireyo. No, omuntu gwotutte mu parliament yagenda okufuna sente abeere self-sustainable watakyamufuga ng'omufugani eyo option nfu mubye ne mubba covid ne mubba ki ne mubba ki amasobe kagano okugalawo bamafia babanga bali bwe bati basuuziza mwami Museveni abantu be ababadde bamuyirawo omubiri ekobogo baagwa baminister ba Museveni bagudde waneerwe omutabazi musajja wa Museveni ayambala enkofiira temuva ku mutwe ng'eya Museveni ne bamukubye omuvuka Balamu era nga wa Bayibuli bwe yali Balamu yali ku musalaba Balamu ne bagatutte Balamu nti Jesus era Balamu erinnya lyamugoberera. Why do you pay people in front of gundi cameras kati balira ku nsiko Bajjo yankubira esimu ne mugana e Bajjo ngo oli ludda oli mutoyi esimu yange esika genda onaabe nagoba Bajjo yakubira esimu Abitex baana bange be bamulese Abitex yadzewo ewange nafu kamera anti nga basajja bakakuba benkofiira bananga babayira Abitex ulikola bane sepewo ulikola bane enkofiira kulya sente oyo mwana ajabassa toyinza gaba sente naffe ffennyini tulumu abaana baffe batubuuza abo ze babawa biliyoni meka nembagamba is intended to demoralize us nziraba bafunye nnyo meka ne bagenda bayinsaitinga abakazi baffe naki gwe nga takuwa sigendangako ku sente sifugibwa mwesanga mu kaseera akazibu okunyonyola family kitomufunye nga bana abalala babawadde gundi aguze makindi amumazeewo nembagamba nti wano ng'obote 10 basoga MPs close to UPs
the cream of Busoga. As a result, women are dominating Busoga politics. Musumba yagamba mayi Musumba yajja ko kulaba mama wa Isaac Musumba onumukiya Salam Musumba Salam yajja nati mayiti Musumba mukwano gwange ne yajja FDC Musumba yagamba kati fa abakaze Busoga fetu ambale empale abasajja bagwawo batya 1980 yabatwala bakulosinga ne bagenda mu abo gundi Habitex bana bange be bamulese agamba chati onabite kitulia na ye kyenyanja musonyi kunze musonyi bwiki akwate center azizeye wabalamu nga yuda Iscariot bwe yakola batu bajja batta don't excite people abantu banyivu ku bantu bano babbaje ba Habitex ntize omwana wange bamutwale wasale 50 million bamutte abo bamutte aberereyo ddala lero akitayogera ne balamu no mukubira kasimu the president to know nti balamu is a spoiler siwe nenga mutwalidde abantu ebyenyanja binene bali watwala ki bafulu figa bakusasira nti gwe muzikiti kati bano basajja mivule omusajja ali mu kutuba wabawa alaba abantu nga basumagidde suba Allahu akbar oyo bamugula walabye ko mani unge kuba omuguzi w'enduulu nti president wa Real Madrid agenze fula mukubi wanduulu akubira nyaba egondi agula coach agula ba defender kigwa waguzo ba scholar atasamba walabye wabba jonga dressing alali all of these people babera ko kumitimbagano nga bavuma abantu era n'ekyo nakyo n'abakoba naye wakuba why gwe bw'oba tolina mukazi w'amanyi kufumba mmere you cannot orderinga omuwulirano akufumbire even iwakolete gavumenti abantu bonna bategeevu mu abakuba scientific elections need intelligent people to defend a government you must be able to know I cannot defend COVID money. I cannot defend Minister of Education. No. Abali decent mubawe bazirire ddala. Unumuliza joga abantu yaje akole team ye. Kakati this elections eliku scientific good. You need good communicators, real communicators. Radio on and TV zawa NRM 1 hour bagenda yo. How do you expect me to defend COVID money? The billions. Ngukubenyodo nekwasizawo mutwe wangu kakati babaga nti mubasitisi nabakoba nabayo oli nonyini buyinza yebasali kufamu ye no nabakoba nawe bajja kukuba mukalu bagenda mu wabula tojja kudirambu simanyi TV muzisibe simanyi biki tebiriyo etteeka nno yogedde ku bya TV waliwo etteeka erigamba bablogger abalina emitimbagano ku mikutu emitimbagano UCC egamba bonna beewandiise n'olukusa olubaweereza yes basasule what about a rich man like me what are you going to do a man who does not fear to prison a man who does not fear death ndingerewa n'abakoba nswere empunu okuswera kuba kuwasa mpasa embizi nti economy as who ogende wana abakoba create people who can counter the Mirundis. Why did you chase away the Mirundis? Ogambye ogende wana abakoba at least no swere empunu na yuchi ye minister akutwala minister w'ebyempuliziganya uyu muleka bulesi nti bali banyini buyinza kati baleeta and this is their problem toyinza kubakankubuuza do you believe njagala yogera amazima can people in Kampala vote Lagadi as mayor? Adumaloko mulamu katono nnyo nti omusiramu asanze ennyama tewali nti kagule embizi addeyo kakulya maluma. Why is it that good people have deserted you? Kati omuwadde nze bwejje wange nonga nti Lagadi ne Lukwago ngamba Lukwago why sisobola kuwagira Lagadi bwe mpagira Lagadi nediguli zange nzizayo makereze nsoko okuzaayo oba yagala nonde kazanyirizi dikula ya musinga kanondere ddala dikula nenga sironze Lagadi Lukwago yogoyite you see ndikyegamba nti bwe tubanga tugenda kulonda bakazanyirizi kakati ate Lagadi mu bakazanyirizi dikula ya musinga kati kwate dikula naye tojja kugamba bannayuganda ba mu Kampala okujjako ng'ekibuga kyoyogerako tekimanyi why do you remained with people like Lagadi naye lwaki okuba abantu ba musajja wo Museveni tamale ati batadde solve the problem ne bagenda mu kamyufu NRM Sebana abagezi tebazze they are running away Sebana Kizito najja ne Lagadi Dani Kazi nabaga nti ekiswa government ereke ekiswa bwe kiba kikyabuuka olaba enswa bwe kiba kigenda okuzikira okugalira muvamu bingazamba ebingazamba bibanga ebiswa ebito naye nga omuganda nga agenda
abadde atta enswa kasala bebinga zambanga bizze bebalagadi kasola bemmeri egenda okubbira emmesi zidda waggulu Messi berabira ku Messi kakati why do you stop too low? Ask yourselves as you want to defeat Museveni mufuge beyond nti kumwe mutandikiddawo n'abalu omuganda kati woteekera omulalu mu kyama nga boogera obulungi obalaba. What has chased good people away from NRM? Tine bamusimba Kadaga nabo bebamu Namuganza. Namuganza yajjana na loro yendala. She explained to me. Kati mugamba nti gwe kiba nga Kadaga ali disloyal to the president. You need to understand loro ya parliament yeriwa. Abayina majority nga nankabirwa agula bagule nankabirwa batwala mu caucus kati ate ajati nankabirwa mu binyo nankabirwa is very dangerous to this democracy. Katumule mu katono nyo ku STV ko the Sharp Talk Joseph Tamule Minudinze Haji Kazibe Bashir Mbazira. The news has literally become cyclic for what happens in Gulu, Mbale, Kampala and elsewhere is the same. My job is to tell the story on what happened, where, who did it, how they did it and probably why they did it. Join me every single weekday as I break down those big stories that make rounds of headlines only on Select News. With me, Simon Chris Makanga. Webale kubanga okyali naffe ku STV ko tuli program the Sharp Talk waluba naffe tutambuza na bemirimu gino Mansuri jali ku kamera sadi waliwo Adam Mayambala wali ne muganda wange Josh ate ne ba producer bafa balala bangi nnyo Husna jali timu nene nnyo ebere mabega bwenteeka zino okulabanga program ekutuukako muganda wange wonna wosido kubanga abali ku kitimba mwebale kubanga kwe muri live messages amwe nziraba wano mugambye ekigambo ebiyinza gamba kibanyumidde nnyo babadde tebakimanyi nonagamba Robert Mawejja agambye nankabirwa mwebale kubanga awuliriza agambye how do you feel that all of these are my books written by me? I feel and you deserve topical. Respect. They are topical. They are very predictive. Nti your brain mujirwanyisa mwanwanyisa nti your brain mujizanyisa nti nzo sobola kunzija mu kisenge nontwala mu diro me with this brain butuye butunuliza ate sikomawo ejobu eri omulenzi oyo ne mukubira ddala ne banne tebalinda bako banafe waliwo abali wano nga mubuuza programu ebeerawo ddi ekiro ku ssaawa 3:04 ez'ekiro programu eno oba esobola okulabika ogiddamu repeat ku Tuesday ssaawa 3:04 ez'ekiro obeera otugoberera bulungi wetuli wano yes kabaka w'abaziba yagende wa mukwano gwe ne bamuwa omwenge mungi nayonoona mu ngoyi kati bwazukuka kumakya naga nti banaabyogera batya naabula kakati gundi naddukira mu kibira kati bwana obuto bwagenda nga okusenya enku ne bumusanga kabaka n'abobogoza nti gonde Musansala aliyo anti Musansala yali kabaka nga yekwese ate Musansala yenyini yabuuza bwana alaba amawulire agafa mu lubiri obwana ne bumugamba nti taliyo nti lwaki akagende wa munywanyi we akanywa amalwa mangi akanya mu nju ya munywanyi abaana bakawulira abaddu bakawulira balindebera kasegu ka Musansala kasi omuzi bakuga nti balindebera kasegu ka Musansala kitegeeza talidda omukazi naga nti balindebera kasegu ka Musansala kitegeeza talidda yegwe mirundi ati abaziba batuliranye ku border. Yes, I put a lot of interest mu culture z'abantu. Tuvunulire abaana bagamba nti abaana banyonyola Musansala bamubuulira bamuga nti yagenda wa mukwano gwe nanyo agende wa munywanyi we akanywa amalwa mangi akandya mu nju ya munywanyi we nti yagende wa mukwano gwe nanyo omwenge mungi nnyo nayo nona mu nju ya mukwano gwe abaana bakawulya abaddu bakawulya nti abaana abato bawulira abakyala bakawulya balindebera kashiku ka Musansala
musansala abaana be baddayo ne boogera tulina omusajja atubuuza ate nga musansala kabaka abuze ne bagamba mutuuzeyo gye musenyengo musansala bagoba mugoba mukomyawo kifuba mu lubiri kubanga obwakabaka bwali baswadde naye bwe baali bamusindikira ekyokunywa omwenge kale ekikwewunyiza nti ne first president of Singapore naye yagenda okukyalo nanywa omwenge n'atigatira abawala babba mu byaddala one of the former presidents of Israel is inside the prison. Why? Yatiga abawala ba State House. Ekitegeeza you must have a psychologist. You must have handlers, not advisors. A handler will tell you. Do Museveni's handler handle him? Do they? Nti kati bagambye mbuhamu bwatuwangula mu kooti tugenda muteeka ku boycott banka zonna teziri muwola. Does he need borrowing money? Musasule ezizi. Kati mu mawulire tekiriimu anti basitaafu baavayo ne boogera tibatusindika tudetakitinga esente z'omulenzi oyo ku akawunti etujjeko sente gusirise kati nakwata omulenzi ng'atiisa abalamuzi siria times mukuba nadduka gwafa nakubejja ogwo nendimalamu eyaleeta ebyuma eyabaleetera ebyuma bagabiri Russia Moscow tamale olowooza biri Russia Moscow ogambye one challenges facing NRM bawandikira NRM ninkabaweereza otugane nti mu 2009 president yali ayogerako ne bakadde Kyankwanzi yalangirira ebiragiro 7 bisobola okulaba nga bitambuza ekibiina ky'NRM n'abanyonyola nti abadde mugonvu eri ba independent kubanga babadde benyonyolako nti mu kamyufu bababba noga nti yayisa ebiragiro 7 birungamye okulonda kwa 2011 naye nogamba okuva oyina obwongo biri mu luzungu at the same time mbiteeka mu Luganda nga bawana Clinton nti akuba essimu ng'ayogera ate ng'asoma amawulire so n'otugamba wano yayisa ebiragiro ebinaalungamya akaluka 2011 mu kibiina n'oganda naye okuva olwo tewabeerangawo kiragiro kyonna kyali kiteekeddwa era okusoomozebwa kuno kukyagenda mu maaso n'ogamba president yalagira bw'ati okusooka nti bawandiise bonna banna NRM mu byalo ensonga ey'okubiri balangirire make announcements for such registration time to enable every member of NRM to register nti balangirire mu budde okuwandiisa banna NRM buli kyalo abamemba bakitegeere basobole okwewandiisa ekyokusatu noga nti okusobozesa amawulire okutuuka ku buli muntu yateekawo amakubo n'aga nti bateekewo empuliziganya ey'oku byalo omuli ne rediyo z'omu byalo abantu ku mitendera egisookerwako babeere nga bakitegeera ensonga eyokuna noga nti NRM tewagira muntu yenna abeera yeesimbyewo NRM leaders abakulembeze ba NRM tebalina kuwagira candidate abayesimbyewo ku munna NRM noga nti abakulembeze abanakola kino bajja kukangavulwa yes ensonga eyokutano noga nti okulonda kulina okutegekebwa mu ngeri esinga okubeera ey'obwerufu naga nti a yellow book containing names of all registered members should be compiled and produced nti yellow book erimu bammemba bonna abawandiisiddwa aba NRM bagikuŋŋaanye ereebere ng'efulumizibwa yabaddewo tango toyinagirekawo for his own interest noga nti ensembayo noga only registered members should participate in the party primaries nti bammemba b'ekibiina bokka abeewandiisizza be balina okwetaba mu kamyufu k'ekibiina ennamba ey'omusanvu wano wakulu bwekibanga n'abatabadde bawandiisi anti n'aba-NRM bali angadi mu kifo ky'okutwala eddagala mu malwaliro omwalibba mu bagule tewali service delivery kakati oba aba-NRM be banyiivu ng'omukazi yakukyaye ne bw'ogandira mu kanzu ne bw'otwala omulangira ne bw'otwala anitadda kakati abanyiivu bano aba-NRM abantu fraction y'abantu ebalaga nankabiri wekulaga your people did not work as you agree naye tewabayamba mu time kati bano bemuleese tebabakube abayiseemu kuba kakati kyemulina okukola mulina okuddayo wansi buleme kuva ku kyabeesiyaga nti banziba on addition kukuba what other weaknesses do you have abantu bano abali angadi obakola otya kakati abo Museveni ate ayina okugoba lishafo overhauling ekituusa kyonna yes ogenda mu kalulu Museveni ayina to borrow his friend's heads nti first lady ye what you would do to save her ye yenyini aga nti nzezeko ku bbali to investigate ministry yago mujja kunneekwasa kakati fe ba experts beekyo ba mirundi ba spin doctors mba mwakitubuulidde dda tukikuba tukyolekeze eyo tamale oli spin doctor okikuba n'ekiteeka wali nembaga abawaddeyo mubadde mumuzanyirako mubadde mulowooza muli bameka gavumenti berina ba spin doctors bagwayo
nono yadduka Mr. Mwenda yadduka ate bo bamukozesa bamujja ku Nende unyengeri jo Mr. Mwenda bamujja ku Museveni Kale kamwanya ka chai samwe neka kunogana kale kamwenda yakuita nakuwa ka chai neka kunogana nga kantanga uzi kuliko nekawa yes okumuita Mr. Mwenda nenda kuwa gundi je yakoze ndio pusi yani professor je yakoze Saulo yafuuka gundi nafuka Paulo Umaru yajja mu Busiramu kasitokole ekirungi kageti gundi ani kubana baga mulimu ebitanyonyorwa obanga ensebeera n'emirembe allanga asibye ziswaitanizo nenjegere mu kisibo atazaaki ngekisibo kiwende kyasita ngati ababbi kati Museveni lwaki mumunenya okulekawo ababbi nga alla naye hadira swaitani ogende kwa hivyo kusikana olokubiri olujja mbagaza kwa bulu